I'm requesting the President Museveni lumwage nentungamu akoleyo jane kubanga ainamuzi travel ezili abruptly agene entungamu alabeko mutabani we afande kangaho olabe nyumba jayina olira omubuzo ogwali musala gwo because you retire as a lieutenant oba yali salary yo oba wazijjawa kubanga nafe bakadogo fenna kangaho bagamba John the army when is 14 namulabanga monsko bali kuzirandova za President Museveni. The President Museveni agamba nti njagala kutongoza paragraph number 7 yange je najja naye mu 10 point program tugende kololo nzire mungi basomere misuse of power, fight corruption and abuse of office. Ebyo bintu bisatu yabiziza Uganda emabega. List of kadogos President najimuwa n'agamba alonda babakuze naye mpaka kati bogenda maje sergeant kopolobi bineri sawa obebi sawa tugenda kujja sawa now kwegamba buzibu bungi baba malala yazura bino mu bisanja bisatu yazura bino wokutewafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel zona beza aba doctor n'abamu abalangirako obulango batya tulio bawereza ku Flashlight Channel Uganda ndi ne mukulu Sergeant Gitta Gitta ono bebamu kubana abalwana zinentalo za mukuluti wabulo Gitta yagamba nti mukulu Museveni yamugamba nti buli kintu olabanga tekiteredde criticize it oba kyogereko nga bali mu nsiko naye ate ebimu ku ebyo yali corruption twasigala ku mulamwa so netugamba why Gitta ebintu bino nga bwabimanyi nnyo ne gavumenti ya Uganda olunaku olwaleero ejjaguza olunaku lwe bayita olw'obuli bwenguzi oba corruption day kituufu twabuuza obuli bwenguzi mu Uganda olowooza buli ggwamu oba buli mwamu abazirwanako ababitandika buuza kuba tulaba balabe kiki ekitegeeza munamba lamusiza mukama akyatukuumye drone tezenda bakututwala naye ndooza nabo batule ne beewuunya kubanga nabo nze nabagamba mu Uganda munamu batono nnyo bwe tubanga tuli miliyoni na mukaaga bojjako abagenze ebweru ndooza lafule miliyoni nga 3.8 bali mu Uganda n'olwekyo balina essimu balina WhatsApp oyo ali eyo ng'alowooza nti talina Gitta mu ssimu ye oyo naye aba aliko ekikyamu naye nkimanyi nti Gitta musoke bw'ogenda ku Flashlight Uganda bw'ogenda ku Child Soldier Gitta mwendi mu ssimu yo gwali eyo yenna gwe noonya Sergeant Gitta musoke ne bwetakamu Gitta musoke you will get me ne bwetakamu Flashlight ojja kunfuna mu bujjuvu bw'owulirize ogambe ya singa tulina abantu nga bano mu Uganda yadde ba P6 Rivers kubanga ffe twasomera ku Obote n'Amini kitegeeza ki ebya President Museveni gwe tukuze naye yatuleze naye mu kutulera bwe twatulanga wansi w'emiti mu nsiko kiki yatugambanga ffe President Museveni nga tuli baana bato okay waliwo abali obulungi kubanga waliwo ne gwempulidde nga agamba okay bwogenda waliwo omungi abba mubuulira ali kuntungamu ebamuyita Lieutenant Kangaho twali naye yali emyaka 14 olina okwebuuza okugenda mu nsiko yavaawa yava mu Luweero yava mu gavumenti y'Obote yava Mbalala najje Luweero kubanga ategedde nti no President Museveni ayingidde mu nsiko yavaawa kitegeeza naye ayina ajja naye olina okwebuuza nti tujja tuuka waawo kwegamba lage nti nno waliwo obusosoze waliwo abamu abayita bakadogo yes he was kadogo I know him twaife na mu nsiko naye alina okutegeera naye bamujja mu ssomero yali asomera Kalasa yali Ndejje yali Kapeeka yali Semuto yali Migadde yali Katikamu yali Katagwe primary school yali Kitagobwa yali kubanga it is a long journey naye kwegamba olwairo tusazeewo twogere ku lunaku lwa corruption twogere ku nsonga lwaki President Museveni yagenda mu nsiko manyike kugamba bwe tunatandika ebintu bino makati kyobulaba nti buno butambi mu butereke ojja kusanga nti nno tetuli baawo ate abali bawo ne bagamba you see kitegeeza this was the cause ya Uganda okwononekera ddala kubanga ffe twalowooza panaawo owira bakulembeze bagamba
Amin was a problem. Obote was a problem. Naye n'okwebuuza abagamba nti Obote yali problem, Amin yali problem, bo baali ludda wa? Olidde kubanga bongamba nti no wali mu state research, wali researcher in the office of Obote basisiri ogwalubaabo olidde be bandi badde basoka n'okgenda mu nsiko. Tumanya nti mu nsiko tewaliyo bannalweyisa abaali bamayumba 10 abaaleetanga amawulire emundurani kati ba general ne tubeera ne ba sisiri ogwalu kubanga kati sisiri ogwalu singa President Museveni yali akyali muwala muto by that time. Why sisiri ogwalu teyajoininga label activity nga akitegedde nti mutabani waabwe Mr. Museveni agenze mu nsiko lwaki yasigala mu government? Kugamba olaba there is a big dilemma, ebibuuzo bingi n'olwekyo fenga abaana be bajja mu masomero baana bato, and it was a case lwagamba nti ebya Uganda corruption Ocampo yajja wano is an ICC yali kugula emisango gya Luwero triangle naye olwokuba nti there is a lot of corruption nebo Mike Pike William Pike was a journalism bwetwatukano clips zonna baazimujjako zonna na bino byemulaba tono wanagattagatta is lucky to get such a ebintu ebimu ndaba okola clips awo nakola simanyi busuwo biki banyi balutembana simanyi ndayonde simanyi biki ebyo byonna President Museveni tabyagala birabako kubanga kati bolaba kigongo w'ensiko ne muteka kati mukutiya eyakakati agamba batiyo wana bino ebintu wabijjawa get rid njuba olidde nga Gomez bazizinga bani bapuka tenta apuli omaika tibo nebo tuke korolo bebasoka ali ku mwanje wali mu bidara because ya lake bowe bali ku sente balia nete bamanyi nti no abaana bebajja mu masomero babona for their missions for ku street nolwekyo tuddayo ku Obote corruption yatandika kubanga ati abantu balowooza nti corruption atase 86 nga tuze mu government. Corruption yatandika ku government y'Obote 1 nga amaze okuwamba obwakabaka ebintu ne bijja mu corruption olidde era bwogenda ennyingo za Amini nga agamba nti no yajjako Obote okumuwamba nga ali Singapore. Ensonga y'omukaaga eyogera bulungi very explanatory eyogera bulungi negamba nti ndoza ebintu bino byasomebwa warrant officer class 2 Alfred Aswa ku radio Uganda. Manyi ko gamba government ngenevaako bayizo okulonda ekisirusiru oba ne mulaba waliyo mulema abadde akube ngatto mu kibuga ne bagamba sebo. Manyi kati meeting mu State House zitula kiro kubanga bolaka nga maje gagenze Congo ng'abantu batudde bana ne basalawo okukwata ebyuma by'eggwanga emundu z'eggwanga nga ne parliament emanyi kubanga bolaba ensi eziri modern nga America bolaba nga amaje gagenda mu Afghanistan Kuwait wa one thing n'amaje gasoka ne gagenda lye kololo ne ga parading ne ga kubanga now this is a mission it is a mission of the nation of Uganda ne olaba ebintu bya chimpukumpuku era ngo enda parliament nga muvayo mbu ndi munenya President Museveni ebintu byonna betukoze wano mu Uganda since we capture General Lutwa government since we captured General Lutwa tewali bintu bikolebwa mu nkola tuli mu nkola ya kiyekera mwalaba twataka okuba na Northern ne tumanya ntalo za Northern ne tugenda okuba Kenya abamu temanya kumanya nti tulina n'emizinga gye twasula ku ttaka lya Kenya because genocide omanyi kati nze ndakulidde mu kintu kino n'emmundu zembadde tulwana all along banga balowooza nti bamanyi Gitta wano mu General Quarter nga nze 97 twatuva ku ntalo ale nawo ne mala ebya records ahi nenzirayo mu bibinja by'entalo kwegamba bingi byemmanyi. That's why the all blame blaming omuntu yaleeta obuyekera mu Luweero ayi ne batujja mu masomero kubanga naffe yani yaluleeta. The list is here. The list of these people abasalamu bonga bagende mu nsiko balwanyise Obote kubanga ebintu byajjanga bikyuka oluyimba lwakyukanga one thing twagenda mu nsiko nga babbi obululu. That is what major issue. Oluyimba ne lukyuka mu nsiko tulwanyisa Obote oluyimba ne lukyuka mu nsiko tulwanyisa abakyoli n'abalango oluyimba ne lukyuka mu nsiko tukomyawo gwa kabaka now 4 battles at one mission. Kati ahene paka twakwata eggwanga kwegamba ebiseera ebyo Mr. Museveni Yoweri Kaguta
ebiseera ebyo byatuhabula tebyaliko oyagala okubuuza yeyitangani Mr. Yoweri Kaguta fe munsuko okutwayitanga muzeeyi Museveni fe munsuko na panaawo nze newunya nti ate nze muzeeyi Museveni era naye bwe twamubuuzaawo mu 1997 twalinayo twasika manyi yatambulanga nnyo mu magye muve ku bino ebyokugamba kati nti oba akaddiye oba ali mu politics kubanga kati abamu bamulabira mu politics olidde naye luli every time president katayinza kulwawo kujja mu basirikale omwana omu yamubuuza naye mukama waffe tukubira saluti oli kulankaki n'agamba mbu is a senior corporal in the arm of NRA yeye senior corporal yakwata section z'amagye 2 n'agenda okuba amagye emitwalo 4 which means was a senior corporal honorary senior corporal kubanga ne corporal teri agimuwa era nze yali muri kodizi nga nkuma file za officers abo na teri go simanyi wano magye ga president Museveni kubanga bwe namala course I was in charge of research in record visit by Bobuza Brigadier Sewankambo nkulamusiza Mathias aizo kugamba yes Gitta is true nze nali nkola ku file nga Rubambadi ba General Mbadi be mulaba kati bayo okubuuza Gitta twagala file ya officer bwati nyonya wali mu cabin ya ntesa batonvuga speed yes please ono General Mbadi I was a powerful person on my rank nze wa P6 so manyi baba bantu kati Chovolaba, I'm preparing to give one by one who's General Erweru, who is General Museveni, who is General Mugisa Muntu, who is all of them. Chovolaba, abantu aya newunyala abantu bagamba you know that boy or you get about you. Number officers by Gitta is mbega from who? Bambe government eyo. Bambega mubamanyi bali musemwai, bali muyiso fe President Museveni. He sacrificed us. He sacrificed you. That's why yababwira akantu kamukasokenda we listeno bani abasaba bagende mu nsuko nga baagala ne bakwate mundu za government ne bagenda mu nsuko asoka esaazi no bali Congo banonya ADF ne ADF je mulaba waliwo abatwale Congo why not Sudan waliwo abatwale Congo ne mwalabye emundu za government zibatasabye na parliament ne bazitwala mu kubanga let me tell you ekintu kyokwata emundu zeggwanga nasitwala ku ttaka eddala jakuba eska nkovu wanudde ne bwaliwo omwana gwe bazadde era agenda kugamba amagye ga Uganda gajja ku ttaka lyako mukimanyi nti twalino nadda issue yaffe ya Uganda ne Congo panaawo Congo tetulaba bulungi panaawo neighbor baffe nga Rwanda tetulaba bulungi why the mission was one to take Kabila back okuba president w'eggwanga twavaamu ntalo baganda baffe babakomya wana bamba babye emisumali mu mutwe 6 inches family ya Tom Kiyingi captain mukimanyi bulungi n'abaana basobola okuzza kuba officers naye abaana baffe abamu ne bajja ku street nze wengambye nti was a human trafficking it was a case ogenda ku street bakunganya obwana obwo buto ne babutwala ne babuteeka mu nnyonyi bagenda babutraininga buta yisiro ne nti olwokuba babatwala bo balina benefit ate ne tubeere Congo bannaffe mulaba abazimbye wana balina ebizimbe ebyenkananga oba ensozi za Gambalagala Kilimanjaro ne baleeta excavator to plunder Congo kubanga waliwo tukakisangani ng'olaba ennyonyi zo ziriya zo zitika na zino miji ze mwalabye zagenze zijja kuba zigaana eggolodi w'abantu because ekyo kintu si kitono abantu batudde bana ne basaba bagende Congo batwale eggye ly'eggwanga ng'amagye gali innocent batwalanga batwala embuzi omanyire kankubulire ffe baatuvuga nnyo ng'embuzi ne tukola buli kimu ne tulowooza nti wanudde nga President Museveni atambula even in the bush mugenda kuba bulungi birungi biri mu maaso owulidde ne tugamba yes omusajja ayogedde nga libaleeta ne tulaba buli kimu nga President Museveni wava Nairobi ne bakamanda musooka mulirize esco bano bagenda nga baagala bano sigamba nti waliwo abaforcinga nti oba waliwo emundu ezabali emabega kubanga bano tebali mu kalulu naye bo balaba mistake ne bagamba oboti tajja naye weebuuza singa President Museveni teyafuna kalulu oboti yali agenda muza mu gavumenti ye oba yali agenda kuba enemy olidde which means oba yandize lwakitula n'alunda ente era yalina okunoonya we ate kino ekintu ekyatandikira ku oboti egamba nti agenda mu nsiko the mission was from Tanzania there era bwogenda olaba background yaabwe UAF Uganda Freedom of Simanyi biki
simanyi PRA simanyi biki kugamba olaba nti ebintu byali byakweyubula NRN Luweero kuba woganti omukulu wa yali Lule ate nolaba nti ate Lule yali simanyi uyo bamujeko ali Tanzania ate simanyi afudde simanyi mulambo lukololo kugamba derize ebintu ebyo bakwati bavayo batugongo bandi bali bavayo batubulira balwa kasisi what was a mission kubanga obuwanga obuli Luweero temuli mwana wa bakasisi obuwanga obuli Luweero temuli mwana wa President Museveni yababe yabatwala Sweden. Let me tell you maika twala tubere to focusing where Uganda problem ya Uganda bino byonna bira ennaku zibateekawo tuva ku bino simanyi AIDS day simanyi biki simanyi kati corruption day bateekawo ebintu ebiyamba bana Uganda bagamenti oba corrupt day nti oba Uganda ni entrepreneurship oba 26 weruli balutekawo ddan bakadogozi day kugamba ne bategeera kubanga kenebogena mu ADF abaana bonna bebayokeza bawozamu bakubye ezo BM bombastic missiles bana bato why nze nja kutegeeza ADF abaana baddenga bajjanga balipotinga mu semwai they are younger ne bagamba yes twagala kuvaayo gende wakaka abamba ametako ne mundu ne radio call twagala kuvaayo biki bebeeteka mu kamunye they transferred themselves from Kasese up to Iso baba manyi safe house zibadde kyengera mulimu ba ADF ne bebalaba kati webuuza bwe bajjawo safe house weyaze baba weyaze kati emundu zeggwanga zasituse enyonyi biki sikonyi Congo from 1995 tuli Congo ebyatuviramu bana baffe kufa bye mutamanyi nga tututte Kabila Angola yatukuba mailo nga 5 emundu zaffe zonna ne bazoocha those are taxpayers money but we are taking Kabila to remove Mobutu webuuza President Museveni okujja mu ntebe yasanga Mobutu ku ntebe what was a misunderstanding okujjako Mobutu kugamba ebibuuzo bingi ngafa abadde tukulidde mu majje abantu batuyita bagala tufula ba feria nze Gitta sinza kuba feria olidde afaze ngenda ku street n'entuulako ne ba pastor babulira enjiri zaabwe eza Bible nze nange n'entuulaawo n'engamba nze Gitta musoke ndi wano ku luguudo okay nkimanyi bajja kuntwalanga be batwala mabirizi naye nja kwogera ngambe oyawira message yange agiwulire they spoiled our future olidde kwegamba nze si twenza kujja musomero ku P6 river nesisoma olidde badana atwire mu balaba namulabye ali nakaseka adura atera kukola mugende mujye mu uniform ye mugende wa soja yanga soja kadogo omanyi nsonyo kuba okutombobe ombabiro ne ate nkyabagamba mwe ngabutagamira program nti bemba mu interrupting za musonyo nenga tutwetega mu sense of direction. Yes, please. Tukole ebintu nga tumeje tulaga. Kakati mukino munayigala kyetaze okumanya. To Uganda celebrating olunaku olwa corruption day. Oba olunaku olwa buli bwenguzi mu Rwanda. Ekitegeeza ati musiko mwali muvumirire ekyo ekintu. 10-point program paragraph number 7. Afazali bandadde President Museveni agamba nti njagala kutongoza paragraph number 7 yange je najja naye mu 10-point program tugende kololo nzire mungi basomere misuse of power fight corruption and abuse of office ebyo bintu bisatu yabiziza Uganda emabega. Let me tell you kati fetwaje tusomye ne twatulanga wansi bakayendo tafire you know ayamba de nkofire linganga ekikapu quiz ne tutuna bajimu muwezi botuna jimu muwezi owensi ko siyo ali minister of security fetwayi bana bato olide abamba I joined the bus when I'm a senior child soldier in the bus child soldier ngogena mu buyekera afande kangaho you are there in Tungam you are lucky bwetwamala okuwamba mwe mwaberanga ku bodyguard simanyi I command simanyi bikikati sebo tumaze okuwamba mwe mufunye chance egenda mu URA ne mufuna zi millions kubanga and I'm requesting the President Museveni lumwage n'entungam akoleyo jane kubanga aina muzi travel ezili abruptly agene ntungam alabeko mutabani we afande kangaho olabe nyumba jayina
olira omubuuzo ogwo gwali musaala gwo because you retire as a lieutenant oba yali salary yo oba wazijjawa kubanga nafe bakadogo fenna kangaho bagamba he joined the army when is 14 namulabanga mu nsiko bali kuziranda over za president Museveni nolaba abantu abavuga president Museveni mu nsiko bonna babona Sexualeko was killed at Bukalasa Madam Gertrude Njuba Simanyolo wageza kunonya Sexualeko where is ngachatambula muka organ vax legend. Let me tell you Azizi Bey yamuvuganga ku scooter he died. Okay, Azizi Bey was among the 27, no problem on that. Na yegeno nonyonga na kubaita Badiru ali mu bikajjo wali ejinja ewa meta avuga bikajjo Badiru gendo nonye Kayuchi afande Kayuchi ali ku kigere afande Kayuchi gendo nonye anti amanya gachika no parking asporo panado abaka abasilamu bakasimba Muhammadiba police bitu bingi kati gendo nonye afande Sebirumbi musajja watu omusanga atambuza kigere yakatambula mu ofisi ya Nabanja simanyi wa prime minister simanyi wa president agamba mukama wangu njakula muze yampe yoku kantu nkadiye asaya bayingira bakulu bali batemedambizi bali bayizi bali bachafaze abantu abali akati fetwali bakadogo now 38 years I'm now 50 years 51 now kangaho yayingira 14 years is now 56 years is there in Ntungam nebo laba amakaga alimu netaka lyaliko nti 86 I went to URA kati iwazirake gomanyi URA yo president Museveni yagamba nti no sente za URA since we capture power URA sente za URA zikozeeki zikozeeki wali wananyinizo mwali wanafanika yura eze motoka yutoda simanyi bichi receipt simanyi bichi people they are rich kati wendera bet kamya corruption I'm going to fight mungera kubuza bile ntu wabijjawa sokera entunga mwafande kangaho omubuuze wali ku level ki wafunanga musala gwenkana mu maje dana amakago nago nagalinga abantu neze takalyo na where do you get it akugana nti bwe nayingira ensko tata wange nenkomawo nembera heya nenska it was now this eno jemula baba bagenda muskonga bagala kubanga bali bagoba nsoro yabwe Mr. YK Museveni nawe general oyo wali omugenze ya kategaya yali 002 Hamed Seguya yafandoza walwala disao gwena mama Mariam ekawe mpawo bera yongo kuwala disi gwalaba mu family lwako wako mubala disi mu tete ya deka pichi maka Fred Nkulanga Lubereza oyo yasigalayo mu nsko Kayendo Tafire is now Major General, Mr. State for what? Ni ate yalwana. Anti nsoma bano. Waliga corruption ngabwe. Anti nkulaga bagenda mu nsko because of corruption. They rigged the what? The corruption. Frauds. It was a fraud because akalukali fraud. Fraud is a corruption. So yebiri wali mu office ya Betkamya. Fraud is this man what zero tolerance. Osange bipande bano roza wano comedy zero tolerance. Fraud. Corruption bichi kati bano bagenda okuwanisa corruption. Fred Rwejema oligwe batira wali banenga bagamba mbu otusi original agenda kukomyawo kideri. Paulo Kagame is now president ndozolaba ensolo bagitematema. Safe Ali Mwine oyafa. Ivan Koleta is now general retired. Mule Muwanga gende ematuga wali musajja tubamukolamu nakatale kulike kipande musajja atwaliawo ba family anyagirabirira president nakatali yagano gendo kagulawo emigadde ate bebamukwekanga oyo yali muganda Sabani Kashanku we mujukira bulungi oyo twamuleka ye mu nsko tukati ndoza nempanyi zakula zafuka ngebiti bya mivule we twamuziika oya kuba akakumbi kubanga yabula Gitta tobyogera ebyo yabula mu nsko ne bajja ne batukuba ebyo tobyogera akakumbi mulebo kasto when you mistaken for amachobora atwali batitizi nnyo nabira byenjura Gitta tulyanza kubanga bagamba but that boy they will kill him that my gym which I brought kill me and I because now I have made a legacy. I have let your government that you brought into power talk about failures kwanza nasigala kumulamwa sigenda kuchuka ngamakuru tuja kwogera ati Gitta dana kwa bilioni ngo this is our country kati ebizubi byakwa okay but sasule ndaba n'abalokole bateka mobile money ku simu nti this is our mobile naye bakoze embaga buli ayanjula millions mmeka now
mbalaga abantu bano bagenda baagala for their mission. Sam Katabarwa mujjukira bulungi abacholi gwe basalako obulago. Sam Magala oyo naye mufu. Tofa Agaba oyo okuva kyana mukaga ali mu Oscar ne muganda wa Jovia Sale Kennedy Kayonga. Bo bali mu sente twala abantu Iraka simanyi bichi laka zimusangao izinawo Major General alikuwa abiri mu musango. Eri tumwine general kati ndoza lanka nazo muziraba kubanga zine ziba swaza zino ezaba Gitta sergeant bichi. Now Julius Chihande is an ambassador. Anington Mugabe yasigalawo mu nsuko. Pecos Kutesa juzi tumuzise. Andrew Rutaya yono gwe mmanya wesese musajja tubamutumye ekimotoka endeba n'alimba. Usi ndoza la corruption java yalimba bali agenda sengula abantu. Naye bintu bye naye n'agenda ewa masu Ruchikaire Machindye n'asangawo abantu nga bateesezza okugenda okuba kabamba. Muzeeyi n'amugamba ate gwe osigala nawe linnya musajja tunalinnya nga byagenda kutabitegeera. Naye kati era kubali ana mwali Rutaya wesese gwe mmanyi webinazi ndoza alimu ya force. Now is now general. Yeah, and you Andrew Rutaya wesese. Fred Mwesige mumumanya we Kiruhura. Abo batulimba wano bintu byaffe bya neke nibatugamba mbu tulwana entalo production gende Kikoyiro gende Bihanga ati yo prison bagifuula training wing y'abantu balala genda Chinyala Sugar Factory ya NRA genda ebifo byali bingi neke factory yaffe yeddagala yaffe ya NRA gende Embayi twalinawo ekyuma ky'obuwunga Fred Mwesige nga bebatuwa enjiri president Mwirwajja unajua jesi ya uchumi musubiri nti amaje gaffe gali economical tufuna sindi 2.5 nti tujja kuba bulungi but now genda mu maje I will show you this list of Kadogos. President Najimuwa n'agamba alonda babakuze naye mpaka kati bogenda maje sergeant kopolobi bineri sawa obebi sawa tugenda kujja sawa now kwe gamba buzibu bungi abana bali suffocated president akyalabika kakati tugenze ku Fred Mwesige neke yasigala y'abantu balala paka kati erimu General Mugira James factory yaffe ekole mundu bogano babuuza emundu ze mutunda UPDF efulinamu wa in terms of welfare Gitta obagamba Gitta is stubborn mu musibe naye nga mbuuza fact mwatugamba factory y'emundu yaffe but according to welfare fe bwe mutunda amasasi ago ne mundu kubanga temuloza nti tujja kulya amasasi fe tufuna ki mu in terms of welfare ebyo tebabyagala byogerako factory yaffe yeddagala bagiguza omukyamani simanyi $2 gene Ruzira eyo bagitunda ebintu bingi tractors nazo batulaganga iyo ndio matunda yenyu kubanga twamala okuwamba Gaddafi yatuwa sente Germany yatuwa sente nga child soldiers ensi nga 3 president Ngabirwajja kugamba mnaenda kuwa vizuri pesa yenyu yiko kwa mapato is accumulating but one day sila ngako Gitta ngabagambye Gitta zino sente za mwe zebaba okadda 2 tewali now tuyina omukulu gbaita Frank Aguma yali finance officer mu bambi twamuzika okabuyanda mukama umulemine Tadeo Kanyankole oyo naye yabeza mesop nafanga ngechikere brigade abamuzika batyo Steven Kashaka is now ambassador umanyika tibomu naye nebifo byo nababyewa ambassador ndozo bawiya je bali John Yakanga byaruhanga yali akwira PPU olide era ndoza yakyasinze mu PPU kati SFC President Museveni ngatalina kutya kwonna akanga wali yali ayinza nomulekera n'abeera ebweru n'akuuma entebe nga bamanyi akanga oba wali Uganda yinza president yali ajja kumuwamba but now since akanga died President Museveni ne SFC tajesiga let me tell you oli muyekera ne SFC nyini kati Okidi simanyi who is now Chandiga simanyi ala mulaba wali naga are you keeping me safe President Museveni talina go yesiga now lwakubati mtalani we yamusembeza eri because he is grooming him to go somewhere na endoza bana Uganda abo balaba agende ku poster ja kutegera Uganda bebani now Patrick Lumumba mumanyi President Museveni ngabagenda kuyingira ensko we yasoko okujja emotoka n'abaganda agenda kwanjula mukana oba yajiba sasula simanyi bagenda kuba kabamba ewa Mr. Luyondo
Stanley Mhanji oyo naye mugenzi yafa. Muchunguzi yakuba mulubereza esasi nga bazanya Anington Tabi Mugabi yakuba esasi nga bazanya cards kati tuli mu nsiko bya kiyekera kujjako bote ate cards ate esasi muliso wali muchunguzi I don't know amanyi babede mu URA nga bali ya sente. Leti Kasasira oyo naye bere mushabe umulamyo wegaba abona bagenda bagala sigantu waliyo yabakwata ntugene mu nsiko. Deus Sewanga owesese brigade jagenda kibirango kwa gambolabe ensoro y'abantu bano bogano nonya wano mulimu Andrew Rutaya ne kibirango ne Serwanga Lwanga beba nafa aba Buganda region. Nolecho muizo okwebuuza atala abo baluwa katinga afande Jim Muwezi afande Genose Jusa abo mulaba Muganda nge bali ba prison olide bali ba police naye nawone bibono onekera nibagamba tiga nagasajja ageru jeru agatatufanana ne gadduke misinde ne bakuwata ne basibire wandegeya kakati basibire wandegeya family zabe nezigala zilete mmere ne bapanga olukwe pistol ne bagiteeka mu mmere kyobolaba lwaki babaza nnyo ku prison ne police of that because now yali lesson nti omusibe kore mugati ogwo mugati nyizo guteka mu pistol gwe noloza nti ndeso mugati omusibe munda nafuna pistol natolosa abasibe nga 10 kati ngafa abasajja abayekera bingi byetumanyi olide kati emmere yo era bagamba leta wuma nosoko gisalamu wakati bakabere wa etokere wansi yotaddemu ya olubobeza bulungi olide nayo soko olyeko kubanga izo tekamo butwa ngaze Gitta ndi mu safe house tonjagala yagala aferazo chovula benabera mu safe house nga Syria yalebo leta bikisi simanyi bijuice sinywa nze kandieri ngandya waliwe balese wali leta salira untulawo ne malo kulya isowani ne nkasukeri kubanga ebyo natwa bitegeera omusajja agamba ati oba timwa mutele kikato kati ekikato ndinte naye mukama yanyamba wendi amswa live now afande Jim Muwezi sejusa bali ba police ne batuloka ku police ye wandegeya pistol bagitadde mu mmere abafa era kawunda ebisere walo kawunda suti sizino badduka paka Luwero obuyekane butandika 82 afande Sali Musale kwa 2007 yaliko lwachi kubanga yali moloto nga yeba mkutte muganda wani wo muyekera kyobola bati General Katumba amala yafuna general because he saved the life of General Sale olira nolwecho ye gata cyana mu 2 nze nemba ingira ku cyana mu 3 na intambuza bigere bo bali bulungi masi acyali gonza kwa 2007 yaliko naye ye yatandika obuyekero bwe namugongaawo get rid njuba abimanyi bulungi byonna ebyali namugongaawo ne faza se wanonda omutabani we mulaba wali simanyi mu CBS muddugavu bwati munene olida naye abantu bano bwe buzibu bwe tugendako ku lunaku rulinga lwabwe because they want the boost to fight corruption, to fight the election was not fair because of frauds ne babbo bulubwa semogere kakati babudde namba emwe yamini munzo corruption and security no namini okujjako bote corruption was a cause widespread of corruption in high places kusazino bononya bayine motoke nene ne webuuza bo bazigulawa twajja wano imagine nga nafande Sale atambula mu Kaisuzu KB nga atambulira mu Land Rover buno bwe mulaba kati wali ku CPS oba kubye bomu bukasiringi obomula omotoka na udira kibya mbabuyita bukasiringi sebo obo breakdown obusomba pichipichi za bana Uganda banaye sere ezo nazo sebo motoka zaliwo ngaze kazinga yiyo yobote tutututu bakubaba masasi ne batwala ebisambirye nyama byente mu butale ago nago gali maji ne kati bamula ba UPDF ne mulowoza nti yes tuli maje ku uniform naye nge emitima middugavu enako etuliko kino kyenjogera nze nasala ombere omuzindalo kubanga professional amwe soja amwe rebo tena wonte ka Gitta kubanga mu watu onona now teri byepa nsanza kuvayo nayogera bino byenjogera that's why I came out nze naloza kamunteke ebweru wa system kubanga mulowooza nti yes let us go to promotions
corruption kintu kinene nnyo sebo bwe manga saza okuwandika corruption nyizo okuwandika page 10 corruption genda mu promotions mu mirimu olide genda mu institutions genda mu police genda mu prison genda mu maje ebiseera etima oyabeeranga mu prison ba promoting nga bateeso onwe tesos olide ojuku ani ochegere opio amaje gobote batweninga nga era president Museveni nogenda nera nemunsko bwe yafuna ku chance ka minister of defense wanga bali bamumye na appointment olida naye olaba nti yajjanga amanya ogwanga okero ojuku n'ateekawo kasaka nga list egana ejja batwala abantu cadet nga Katumba amala ekampozi olwokuba bamuwandika wali bukakata agende cadet naye nga amanya gonna gabanozana musajja atu naye nakozesa amagezi ge ng'alabye no all of this list ono enozanaza akyolyandirango n'atekamu bakihande n'atekamu baddankani kamugisa n'atekamu baserwadda for the mission ng'alabye no yenga ali focused olide kubanga president Museveni olaba nti yabeera focused yes for the truth naye ko gamba oye nali corruption promotion in a government bwebazira nga teziri ku merit obonabo bulwadde it is a pandemic kubanga kati bodira omuntu nolaba mu maje nga akoze emyaka ana talina lanka abaana abava mu nsiko let me tell you now this and hear from me kubanza nabaganze ndi ku ground niye bateseze gro mu state house Gitta musokendi manyi why nabaganda wano omwana omwe yasoma amateeka banga president bamulimba mbo bakadogo bonna baasoma but that person major a week yasoma amateeka ye yakola ekiwandiko kiwa president as a proposal ne kituuka kubanga doctor omona ali wali maybe ya same tribe awubidduka mangu tribe to tribe ekintu kidduka wa president kituuka kati bano bamayumba 10 banalweyiso bote balinza kuyisawo Gitta ayogere such issues to the president and nasi muganda munno oba muganda munno oba musoga munnanga I don't mind kakati amanyo mchale imayima 10 yalitanga mawire wali bamutwengira wali kasese kati sebo general now mbabwira kino omwana omu yakola proposal wa president kadogo president nalaba document nagamba who has done this where is he ne bammatchinga wali jamba sa you are who a week wejonje ame you know we are the people from Soroti I was a kadogo omanya kadogo bajifura gundi bajifuranga ekisawe cha kadogo school ne balebo banji nabo naye bajja nabo kuva angora abana abato bebawandika mbo bakadogo botana beseruba malinga bojuku bali awo mbo bakadogo now president namugamba lwaki wandise bino nti andi ba president bonna abavaako bali babona abana tulina kyo obawo obusente butontono now I have recommended family okuva kwa Amini binayisa obote bakena bali awo bawoza basomye naye they don't have any technology ogamba ga president bamutya omwana recommend ga family bajwe billion emwemu olaba president agamba is going to sit with cabinet to pass the resolution nero kitabaja approving bachi bayinga abantu bafuna billion per family yes ni atego ne bakwesonywa cause goli mukomera the presidents omwana yakola proposal ye wa president as a lawyer ni law terms na gamba no let every family of the presidents binayisa Amini lutwalu lebani sente zafuluma kulwa omuntu omukadogoyo major a week now ate yakoze ekirala yabyeso nawandika president namugamba abaana be walina bo mu nsiko okibanya abamu bali majesi bakutebakuzibwa mu mateeka wabadifiringa 2 okimanyi bulungi abaana bakadogo obuli omu asana afazali omu million 10 for agenda for his welfare because go batwala buyekera mu nsiko abaana bone bakwegattako ate nga mwabajjanga mu masomero abduction panao president yakuba amasimu kirono emisana ayagala bakadogo bonna be bamulimba mbu bafa tumwine yakole bamulimba mu wasigalawo mwenda holiday nawe nga mulimu mwenda list je liba jiwandika
baga Gitta aba president abaana bonna abato oba tusigaddeyo 200 oba 300 omeja yawandiise buli mwana at least 100 million bazimuwa agenda agula akataka abaana bali bubi wachiri nkugambye Badiru yayikwa command ya President Museveni avuga bikaji wa meta president omuntu omugo yawako obusente awo nazimbe kawe bamuyita kato driver we naye abaana bonna bamusisi Badiru bali osanga kati nga Captain Sebirumbi juzi namitake bwayisawo empale yonna yefunyiza funye ngamba afandese amakano maguka ndo zabambi atamba tanna kalidde omusajja omukulu naye right kyobula ngenda kula foundation yange remember each other abbreviation eri leo REO remember each other foundation of child soldier Gitta kubanga abantu babawoza nti bajja tufula ba failures kati obama tumusobola ku facilitate me abazungu bajja kujja n'abantu bali bweru they will support Gitta ate gena kuyamba ne bamulekwa baba genzi kubanga kafe fetulinganga batufudde nga ba failure mbu ya twawerekera mbu ya ladders abantu bali bweru tubera amadala tuka kukubolye matugga ogenda paka kapeeka trailer ezonoonye oluguudo zigenda ku factory yani ya Genosale ne oluguudo nana balulaba ne tebafaayo genda ku luguudo lwa lesi banyusagize butalangu oluguudo nalufu mwetwayitiranga omunga twambazize ntakaseke nga twambazize ente gambutusi antuli bayekera n'enfudu zaffe zetujje mu bitogo now lekambalage kino olunaku president Amin lwe yajjako obote muna Uganda omu yayogera bwati corruption will be out nga balaba bafunye a weapon because balaba Amin nga weapon corruption will be out nga eyaliku ajubilating asanyuse ayogera n'agamba said one bystander ever since we attained independence sebo gwa soma one person nga bajaganya nafe twajja 26 bajaganya ngolabo omukazi mukuru asitwa kadogo mu kifuba n'ogamba oyakozi bako mundu kadogo unyizo mbechaz nga agamba mbu akutwale mu nyumba kateze kadogo ngenda kulaki twali bana bato ngoita manju eyo nodduka emisinde ekadogalaze wageze fuyisalwa misinde kubanga fetwa tumanyi right mundu kyovola banti febatusibye bino bya kisirusiru you expose corruption nti Gitta ayingidde abakulu funga huyo Gitta stubborn corruption kati corruption ayina n'olunaku ekololo to celebrate corruption Uganda's corruption day bagenda kutwala wali ebigoye bya yero bonna gegabbi batumye Museveni bebati ayogere you know corruption you know Uganda what is corruption gamundoza bubi bwenyini manyi twali mu nsiko naligambye ko twabako banks togenda yo bayinza okukima ndeka okimanyi nti Bryce Rwanama yali paymaster nga bakwata biswa bya sente nga sergeant kati si minister now let me show you corruption issue corruption will be ngaze Gitta this I'm a Catholic I'm a Ugandan I will bury here you be buried here nasomera no P6C I'm now talking oyinzo bakyusiza amanyi munaye abalaba somye nnyo naye ate abayivu baton ever since we attained independence the common man has never enjoyed the fruits of independence except suffering from different taxes. Another person is smiling happily. Another person another person smiling happily said, we have been saved from a corrupt government. A corrupt what? Corrupt government. Government. Long live Dada. Wangala I mean Dada. He, like many others, was disgusted at the claim of socialism advanced by the former government, while its ministers owned big cars and fleets of buses and houses. He liked many others.
yagala abantu bangi was disgusted omuntu nga agezako okujjayo ki was disgusted at the claim of socialism advanced by the former government eryevuddeko y'obote while it is minister baajo abali mu kiseera ekyo while those ministers owned big cars bainanga motoka agebbeeyi nga bano abalina kati za miliyoni 8 bwe kuyita kawoloozo bana yonyonyi oba bombadia tewira kinya esi ziri muli eza nemuvuga nemutusa swit zira natamanyi neira mu Victoria nagamba we are now in Victoria ate obazinzo kuba ozaziwuga naye manyazireeta si muganda wa president Toyota gomanyi nti no sente ziva mu government ate nezingira wali mu family gena mu maje ebyo ndabi stout bi Toyota asimayi bidi Land Cruiser aleta ne motoka amakuru gacho oli mbalaga corruption javudde kakati Toyota alizo kulaga balance yo motoka ezo saje abantu ngo bakoba nnyo corruption uya corrupt era bona bet kamyanze natidde now banera ina motoka arcade gendo labe nakivubo enyumba ezona zone tode nakivubo isawe kyaffe kyetwakulirako bononyereza na nyine mayumba ago na arcade zani genda kafumbi mukasa awali ba veteran my veteran beri ya mulko ne batunda n'ekifo kyonna aba umudamaje bakwata okifubani batemagana ebisobi kibichi abamu ne babalyamu enkwe kubanga akasente wekali corruption genda wano okuki emaruga equatorial building equatorial katiyani ya besiji alwanyisa president Museveni amujeko sente mekezi vaawo tezimumala gende kasangati kakati emabega waliwo ekizimbe kibayita mukisa arcade yo kyali kizimbe kyaffe kyabakadogo abakulu ne begattagattaawo ne bakiryamu biliyoni sente corruption ng'akigula soroma obanti nze Gitta nja kubakuba mutegeere era betkamya mbwa igigi oba oli igigi lwaki bayita Nakalema kati Nakalema ali wansi wa Betty oba ali wansi wa president ate Betty ali wansi wani kogamba laba there is kati ngaze jitwa P6 ndabe ya branti ebintu nze mbiraba ndali how do you call it a squint what highs nze ebintu mbiraba kogamba newunya kati betkamya yagambye agenda kuyingirira obugagga bw'abantu bakubuuza ofuna musala gwenkanawa era nze betkamya kirabika ndowooza onoonya sasi lyakirumira kubanga onoogenda mbwobuuza omusaala genda entuŋŋamu obuuze Lieutenant Kangaho yali kadogo munnange 14 years ng'ajoininga ensuku oba yava mu ssomero lyawa oba yava wa simanyi oba yagenda ate eruweero wentuŋŋamu simanyi ayina amaka gatunanga muntu kadogo cha era abantu eyo nabamutendereza omanye ndoza ne ku gate bawandikako child soldier of NRA boss war oba yawa oba yaluwero oba yentungamu simanyi era bafayo ne bawandika ebitabo concerning boss war child soldier oide era bayogera bulimo abanakole bonna bavayo bawulirize afande eri bamutendereza kati ndabatendereza Kangaho entungamu nafe bagita abandi bali batutendereza emigadde yaga yaba bana ebayita president Museveni olimba waze kadogo kati ojaya